Gulu, Acholi, Karamoja. This has not been there before. You find that in your areas you have musicians who are stand outside, but we have not been knowing each other. Even when I come to those areas and that person talks to me, I do not know, I feel he's a fun and ordinary person, yet you are wonderful people. You are the even feel chances feeling. For the first time, very good. Thank you so much. And therefore, our coming here together sends a message that as musicians, we are supposed to work together, to understand each other, and to love one another. They say that someone who takes you at night, you appreciate them in the morning. That this COVID period, even when it has had a very bad effect on us, but it has helped us, one, to be one again as people, to meet, interact, and talk. That even musicians in Kampala here, we meet on shows. You say hi, 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 you go and perform, you rush for the next one, no time for each other. n'abalabe baffe abatatuwagaliza nekibabeera kyangu okubeera nga batutalinga nga bafuba nnyo okulaba nga bekukwatagana. That because we are building this unity, everyone on their own, you find that it has been very easy for our enemies to penetrate and disorganize us more. But she's glad we are one again. Osobola n'okuwulira ekintu n'ogamba gundi oyo alipa gundi oyo mulogo gundi nga bintu babisala busazi nga zibiriiwo naye n'okkiriza ekyo ky'owulidde ne kati tulina WhatsApp groups COVID ono yatuyambye okwegatta mu WhatsApp groups ne za associations ezo zalyose ne zijja era nebaza omukulu kubanga yeyatuviirako okukola za associations ezo nezibaawo netukola WhatsApp groups kati twewuliziganya ne bwe tuba shows zaffe ne bwe zinaaba zizeemu tujja sigala nga twewuliziganya nga twebuulira problems zaffe nga information gye twagala nga kwegatulyetuusaako mu bwangu. All in all, what managers say that this whole situation has opened our eyes. We have forums where we keep chatting, discussing and understanding each other. Even when they open up for the show, the connection that has been created is going to be to stay there and we my request, like my General Secretary told you, that if you have legends
tulina amaanyi mbadde mukimanyi nga twegase nga tukoze eddoboozi limu nga tukwatagana nga twewuliziganya tuli b'amaanyi nnyo tusobola okutuuka ku kyetwagala. As a musician, the host question has helped us. We have okubeera bumu kwatagane. Ekyokubiri tulina okwewa ekitiibwa ffe kennyini at first ate ne tukiwa ne baki ne bannaffe ne tubeera nga awo tujja kuba tugenda mu maaso kijja tubeerera kirungi nnyo. Kati ekyokusatu mwe muli bato naye bagamba nti omukulu yenna yenna waba atuuse mu myaka abalabye bingi mufube nnyo okulaba nga mwekwata kuba basingako. Her point is that many of you here are young, but there is a saying that when somebody grows old, all that you have gone through as a person, I passed through those things long time ago. I may be even better than you. Kale tulina okubeewa olw'okuyiga n'okwebuuza n'okuwulira emboozi zaabwe kirungi nnyo. Waliwo omwami namusanyukidde nnyo ayagala nnyo okuyiga ng'abuuza naye mukikola mutya bakikola atya era ne munnyonnyola. Okukuuma erinnya si kintu kyange naye olina byolina okusakrificinga okukuuma erinnya ly'okubeerawo olina byotalina kukola olina kati wabeerawo nga places ezimu katugambe nga mutonninnyira ogenda eyo bw'okola erinnya oba tukyasobola kugenda mutonninnyira oba tukyasobola kwegulira akagoye akalayisi eyokurespectinga just kumanya ekyo kijja kuyambako tulina be tulina okwefiiriza kakati olw'okuyiga. Ekyokusaba kyenja okubasaba abayimbi bannange ne bwe muba muzeeyo mubabuulire bannaffe tulina okwekisiza buli kimu ekyaffe tekirina kubeera mu mawulire. Ennyombo zaffe waliwo ennyombo tetusobola okwemalira naye bannaffe abamu olufunawo akantu emisinde mu mawulire bo bano bakola ssente zaabwe nga bakola olugambo amannya nga gafa nga mutandika okwevumira mu mawulire nga mutandika okwesojja nga tuswala eri ensi yonna kubanga amawulire ago bwegagenda ku spark bwegagenda ku NBS ensi yonna eraba ne batumalamu value. Tulina okwewa ekitiibwa. Waliwo ensonga zetwemaliranga ffe kati nga ffe ba legends twafuna obutakkaanya naye ndowooza temwatulabako mu mawulire nga tugenze ku sipaka nze ngenze lume kwini oba njogere biki byonna byonna ebyaliwo. Abavubuka mulina okukola ki? Ffe tuli kyakulabirako tenyini mulina okwekisiza ne bwe muba mwayombye ensonga zammwe musobola okukola ki? Kuzimalira eyo. Ffekka bayimbi ensonga zaffe waliwo ebimu ebiteetaagisaamu bano bisigale mu ffe abayimbi tutandike okukola ki? Ate bw'obanga ogenda ku TV sooka weetegereze bakuyise ku TV ani agenda okuyintabyoni agenda kurespectinga oba agenda kuyiwayo buyingo. Tekitegeeza nti buli ogenda ku TV buli oba olina kyogenda okubenyera no. Abamu bagenda ne ku TV n'oluyimba lwo ne batalukuba dala ne bamuleeta Blaise Muswaza kati oba wanonyeeyo ki?
Very good. And the concern